agenze n'ambuuza nti kiki ekifuula abawala abato ab'obusiraamu okubanga bali very violent mu maka gaabwe. Babatya mubanoonya naye babakola ki? Babatya. Wangambye nze nakugambye sikola Q&A, nyinyonnyola kubanga buli njagala nnyo n'ensomesa and I tell stories for someone to understand. Bw'osinkana omuntu tulina essuubi eri it's just fair tale. Nga bw'onaagamba nti buli muwala yaloota okwambala ku kadaali n'aloota abaana be basiibe mu biteeteeyi by'abagole nga we bayimba balinga Cinderella. It is just fantasy. Ogenda okukiraba nga buli omu akikoze atya akibaddemu. Tusisinkana. Muganda wange Sheikh Yasin, mwe mukyali baana bato temunnaba kulaba bufumbo. Bw'oba oyagala olaba omuntu agenda okuwa essanyu mu nsi ye muntu gw'ogenda okuwasa oba okufumbirwa. Bw'oba oyagala olabe kye bayita ennaku otambule nga trailer zigenda kukuba ogamba oba akaboda kankuba nze kasita katannumya n'eŋŋenda oba neebaka n'essizuukuka mufayina kisange mu bufumbo. Oli yagenda n'akyogera n'agamba nti okuba n'omuntu ng'akufuukidde ekizibu oyingira n'oggulawo ekisenge n'owulira nga firiigi evudde waggulu n'ekukuba babbu. Nze nengenda nammwe nga naye tomanyi kikyakikolera. Abamu ne babeera mu ddiiro n'alaba firimu n'ajula okuzimalayo n'agamba kaŋŋende mu kisenge nga Hajjati yeebase. Ogenda okuyingira ogenda okulaba essimu eyaka n'ogamba nfudde tannaba kwebaka. Bw'oyingira n'osaba nti senga otulo tuntwala mu bwangu. Naye ate bw'oba olowooza nnyo tokola ki? Mwenna abavubuka abatannaba kuwasa mwaliwulidde byange bye mbagamba kubanga omukozi ayigidde ku mulimu abeera mukambwe nnyo okusinga abisomye obusomi. Nze njigidde ku mulimu era eddembe lye nnina livudde mu kutegeera. Amawaggali agajja nga mukyali bato ge gagenda obbamizisa eddagala lya pressure ku myaka 30. Lwakubanga mwagenda mu mbeera wafuna omuntu ekisooka okubabeeramu bwe buvunaanyizibwa obw'abaana. Abaana b'oyagala b'otasobola kuleka. Ekikubonyaabonya baana bo n'otunuulira eddenga eryakuwasa nga ligaanya okutegeera kiro na misana. Wamufumbirwa mu myaka 2 atuuse mu 3 atuuse mu 4 akyalowooza ng'owaaga owabiri. Ate ekizibu kye tulina mmwe muwasa nnyo abaana babaliraanye ku myaka. Bakula mangu, they mature so quickly than us. Naye ono bw'oli musanga n'akufuukira ekizibu ng'oyagala nnyo abaana bo manya ge yeena yeetuuse ku nsi nga tonnaba kugenda.